Abasomesa mu Mpigi District banokoddeyo ebibanyigiriza mu mirimu gyabwe ekigiremesezza okutuukirira. Naye ng'olwayo twebaza abo abasobodde okuweereza tukyalina ebisoomooza bingiko era twagala okukubira gavumenti omulanga eyongere okutunuulira omusomesa ng'omuntu ow'enkizo kubanga munakkaanya nange ensi yonna egenda okubeera ekulaakulana erina okuba nga erina education policies ennungi eziwagira enkulaakulana. Ku kiragiro kya Ministry ey'ebyenjigiriza n'emizannyo, omusomesa asookerwako okuba ne digiri nga yeetandikirwako bwe bati bwe boogedde. Sanga pote baga omusomesa bene digiri yabadde efaayo nnyo oba nti abasomesa abo bayina ebayambyeko baga abasomesa bantu tebalina ssente bakola mulimu gwa ggwanga ekyo tulina obwerayikivu nti baba amasomero ga private alinga agaffe esomero ya private ejja kusobola omusomesa wa digiri okujjako agamu ag'amaanyi. Abasomesa science masomero ga primary nabo baagala omusaala gwabwe gulinyisibwe nga bwe kiri ku baawaggulu. Waliwo obutali bwenkanya. Abasomesa ba sayansi babasuula mu bunnya ate balowoozaako bokka aba secondary. Ate abasomesa ba primary be bakola obusomesa obwa secondary. Tusaba gavumenti eyambe abasomesa aba sayansi mu primary bayinkaninkane n'abasomesa aba secondary. Deogracious Senkole akulira ebyenjigiriza mu Mpigi District ne Sad Mwanje amyuka RDC bagamba omusomesa w'eggwanga wankizo mu nkulaakulana y'ensi. Gwe ng'omusomesa eddoboozi lyo n'emirimu gyo okubiteeka ku ntikko gw'osookerwako okukikola. Ate eddoboozi lyo n'emirimu gyo okugikuba ekigwo era gw'okikola. N'olw'ensonga basewo ne bannyabo mubeere babbeeyi mu bye mukola n'engeri gye mweyisaamu nga mubikola bulungi. Ennaku zino ezisigaddeyo abaana baffe abasinyafu bagenda kutandika okukola ebigezo ng'ennaku z'omwezi 11 SPP7 egenda kuddako ne senior 6. Tusaba abasomesa baffe mwenna tubeegayiridde akaseera kano mukawa abaana baffe abaana basobole okufaayo. Munnamateeka Dance Buga yawabudde abasomesa kubawula ssente abeezinze ku misaala gyabwe emitono okubabba okubeewala. Emirimu gitandise okubatawaanya bamanerenda ababali ku nsingo. Ekyo ekisooka omuntu yeewola lwa bwetaavu naye ate bwe yeewola ewa mbuzi nte yeewola embuzi ng'alina kuzza nte kitegeerekekawo gy'aba tasobola kuzzaayo nte eyo baba batagirina. So nga ate waliwo enkola zetubawaddemu wano ku magezi gisobola okuyitibwamu. Ekisooka obwegassi bwabwe busako obubiina bwe basobola okukola obwawamu okweyamba nga basobola okubuteekamu ssente n'abazirakisa ne babongererako okusobola okukola bizinesi ne zizaala ate ne baba nga basobola kwewola. Bya Kizito Vincent, Salt TV, Omunyo.